Twagikonfaminze Love Fest Pallaso King of the East Mayanja aka Uncle P asazeewo cricket ovo Lugogo Love Fest twakimaze ekyo twakyanawusinze kyawedde Uncle P wamanyira tula wansi nga Pinky atwadde piraawo ono lwaleero Pinky atulaze amaanyi mangi nnyo n'atwaniriza n'agamba mujje wano tusibulukuke ne tubikola juice piraawo chicken mbuzi obumonde akatogo bakayita kya mu Luzungu gondi bakayita nkokoto okwesiga mu Luzungu katogo bakayita bata ola das obadde nakwebaka wano ekasembeza microphone tukole emmere kwebaza. We want to say thank you so much. You know, kyokoze tukikoleka kole mu church ya bwo oluva okuvaibata kokusiiba nuzago soso kikola so njagala okwebaza bana I think bamusigninze ya celebrating ay mulaba we mabega the Hanks Media ya signinze Pinky muyimbi kati fully tugenda kufulumya album namba tuli mu ndongo studio tukola tu recordinga Mami Nina Rose naye wuno tumulina bana ya hajati Nina buuza ku bantu mu Lusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Okimanyi nti Ibra oli Musiraamu. Okimanyi nti Nina yeveeringa emyaka 16. mbadde sikimanyi. Nina Balimbi Mukaga 6 years of veiling yourself. No man no bukayo. High school you know we veiling. No man no myasa. Omufumbo ne bumujja mukule endongo. Joy London naye tumulina. Joy buuza ku bantu. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne Nando Love naye tumulina. Nando Banange Nando oyo gwe mulaba is one of the finest writers we have in the game. Uncle Pallaso omwana oyo alina kalaamu alina pen game yakabi nnyo awandika muwandiisi era industry watch out for Nando Love wakabi nnyo. I got nothing but love for you. Tulina walking Bella bana baserembo era aze kusibulukuka akubya amagalubindi zibiki byonna Pira wa mulira mu shades. Bella, say hello to the people. Hello guys. Assalamu alaikum. Oyo no Bella naye twamusigninze. Omuntu omwe yasigninze King Bella, yasigninze Pinky, yasigninze King Bella. The Hanks Media, Uncle Kim Hanks. Bella, congratulations banange. Pinky. Ulia pira. Tunalya pilau. I want to thank these people for not letting me down. It is not easy for a small girl like me to invite such big people and they turn up, but to all that I invited and turned up, I am really humbled. Thank you Uncle P very much. Yangamba wonna onetagira nza kubaawo era omwetagira abeerawo, he doesn't say no. And Nina ebibya bidala because she is a sister, she's a mother, she's a best friend, she's everything I ever wanted in a friend. Joey, she's my best friend. Nando there, we have a song inside. Kim, my sister here. I love you guys. Thank you. I have TikTokers around. I have Mickey Sims too funny. I have comedians. I have Maulana here. I have Dictator Miel. I have Virota. I have a lot of artists here. Thank you guys for showing up. Webale Omutiima invitation yange and to all my Muslim family. Ramadan Kareem. Assalamu alaikum. Uncle P, you know what kikusiibwa. Sina kisiibwa, just ndi so amazed by Pinky. Did jakoze olwaleero otuyita notugatta notuliisa. You know, it is such a big deed. Era nakyogeddeko nenengasobola ku disappointing invitation ya Pinky because ebadde really heartfelt, ebadde ekwatagana ne Katonda.
you know bingi mubiwulira byogerwa but omuntu ebikolwa bya mazima gamala negakola ki nega prevailing everywhere. So Pinky, ndi so humbled, ndi so honored for this invitation. Era ne mikwano jo, you know we are the same family. Era banji n'abatusingako bino si byangu byakola, but you know it is very beautiful when you see such a little girl nga akoze ekintu nga kino. So fenna tuli wano lwa love, tuli wano lw'okuba tugasa akoze ekikolo eky'ekintu ekikulu era tuli, and we hope so many beautiful things are coming. Congratulations Pinky upon your new signing with Hanks Media and Kimbella. Mwena Joey Landa, Nina Rose, bano family yange era nga bw'otulaba bwe tubeera, but thank you for having us. Bebaza again, we are family and I hope this posing an mimi aina kyayagala okugamba. Ebifi byolidde bimala oba bakonge? Pinky atuliisizza esigadde ndooza kino kye bayita okusindisa ebigere. Atusindisizza n'ebigere. Emmere ewooma nnungi, you know, tuli basanyufu. Ate ekibuuzo ky'obuuzizza ffe tetulya kufa. Ate akolaluka. Tulya kubeezaawo bulamu. Olwaleero tuli wano. Oli ku kijjulo ky'obadde waludde okulya. Olidde? Okunywa n'onywa. Namba yange. Ate okunywa. Katoba yange. 5. Pinky akuyise. Twabaddeko naye wano emisana n'atugamba mu bantu bonna be yeesiga gwe n'otajja kukima ne mu nju gy'oli. I know, I trust that because Achinda Zebo, this is a very loving human I met in this world because I just see. Era sabanyo Katonda kibabalire. Waffe kino ekintu muyinza kirabanga ekitono. Naye teri kikolwa kitono mu maaso ga Katonda. Era ffe tuyinza omuwaanako kuno naye mu Katonda y'amanyi bwe yavudde okuyita buli kinoomu. That's what I call love, and my God see her. Love the day we go to our industry. Abayimbi twecha buli gosanga no yata. Otegera twebako. Ate kutunenya. Ate byama byage ne Pallaso. Tuyise bubindi naffe ne batufuula ensolo z'omulaba. Naye olaba omwana omutwa akusanga aswe. Nagamba, let me do the right thing. This is a good deed in front of God. Waba teyakikoze kweragira ku muntu yenna nga yakijje ku mutima. Teri kirungi kitono mu maaso ga Katonda. Thank you so much, Pinky. It's not just food, but also Nina Rose, tukulabyeko nnyo emirundi mingi naawe ng'oddiza. Ogenza okoze charities ez'enjawulo oddiza abantu. Omutima Pinky gwabalaze. Gwe nga gwabadde addiza ennyo. Gwe nga gwe mutima gukitegeeza ki? It's like a testimony. I think it could be the reason why you still see the Rose here. But the good I do for the people. So I love to see what the legacy is carried on. Gana yachi kola kuva ku mutima nze yampise kulya mmere zategedde ise kunganya abantu. Abatula Pallaso, like these are big stars. Yagamira yajambo yako. Yachimanya nayo kitekile. So you value everyone. Oh, look at Pinky smiling like a baby. Joey. Yambadde habaya oba hijab. Nonye endorsement ya Uncle Pallaso. Joey Randa sembera wano. Nana ngokulaba oline Uncle Pallaso. Ku side y'emmere ozokulya emmere. This is my friend. We met at Kwanga Muje, by the way. We became no, try to wait, but becoming friends, the three of us. It was Kwanga Twali Mulala. Name me, baby. So I love her so much, Pinky. Thank you for calling me. The children, they run our dance. I think I was the first on the line. Yeah. In fact, Joy was the first on the line. Yeah, DJ Campus. Thank you so much. Nando Love, Red Zone Government, Eliwamu ne the Hands Media. Yes. Red Zone Government, mwakoze n'oluyimba. Gwe ne
Pinky muva wa mutandikira wa muddawa. Ne Pinky ngera jo wagambye twesange concert ya kwanga omanyi oluganda luzito nnyo Yogero olwe wamwe amekuwa net connectinga ate Kisibo tuconnectinze nnyo Uganda wangono nageno twagero kizula nga tuli ba Luganda by the way Uganda wange mto wange nanyazinze natume tuli bana bambogo kyobola bo connectinga tekyatwala kadde kawambo kuyimba naye tekyatwa kyali kyekola automatically just naye waze kulya mmere naze kufumulirako ku mmere kubanga yatugambye leero tusiibe agenda tusiiba naffe tusiiba era angels are rejoicing because baabi yatusiibisiza era Katonda amwongere emikisa ya Rabbi omusama sembera Kini Bella ndoza kawafunye management kati wateredde wow leto naterera dodde Ulio kwangu ogenda kubeera mukolagala ne okola wamu ne Rahma. Kulira bulungi. Gaukawa, fena tulibata Mpo wanga tetera kuwangaala. Gisuubire okuwanga abawala tera wobola bawanena basingawo bawana. The future is female. Ate nga nina wangambi. Fena tulina kwesitula tulina okuddayo ebintu bya hate industry. Uncle Buzz. Vanessa omulisiiwa. Vanessa wa Lwasa. Twakumugula nga mugenda kwewowa. Jabo jatumira abangi kati bonna tubaleke tetujja. Nagwe gwe twogedde gwe tumanyi Vanessa wa Lwasa. Musanyufu okubeera wano. Sister wange oyo yenna Nyanzi yenze Nyanzi. Kituufu. Ndi musanyufu nnyo n'abayimbi bonna abaliwo abalala abamu gwe busoso balabanga Uncle P. This is my first time to meet you. Yeah man, mubuuze. Jango bwehaga jango. Sembera. Tuli wala nnyo naye. Yeah man. Oyo omu ku bayimbi baffe man. Betwasigaza abakyasitikinze ku Ugandan music. When I say Ugandan music otegeera kyentegeeza nti akyalina zi roots za Ugandan music yennyini. Kubanga olumu tutagala naye omusajja oyo muwa respect kubanga akyali wali eri. Okitegeera. Ne Pinky ne bana abayimbi bange bonna baganda bange bano mbagala nnyo nina nawe gwe mulungi ogusoose okwemiitinga waneeno tuba busy man muyinza oba mulowooza munooni kwesudiya naye nga byaddala nenina gwe gusoose omusanga kati bano ba agement bange tubeera nnyo wetuti twegwako nnyo kubanga bano twegwako nnyo kubanga twesisinkana mwe tubeera embeera mwe tutambulira byebimu. Oyina emyaka emeka lindako mvuga speed oyina emyaka emeka emyaka ndi musajja mukulu ati bano banna bato bogabe ba agement bano bana bato ati bogabe ba agement musayi muto yamma ndi musajja mukulu ngero oli musayi muto yamma musajja kyabaleta yawudde ntinno musayi muto n'omusajja omukulu byanjawulo yamma Pinky kitegeeza ki gy'oli okwanga ogasa abantu bano